abakulembeze ba National Unity Platform, abaisiraamu n'abantu abaali mikwano gya Ffeffekka Kasserubogo eyali ssente wa disitulikiti y'e Kayunga olwaleero bakuŋŋaanye okumulombera edduwa. Ssenkulu w'ekibiina kya NUP era yavuganyako ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'ategeeza nti abakulembeze abamu balinga abaava ku mulamu ogw'abatwala mu bifo bye balimu ne beerabira nti amaanyi g'abantu ge gabatuusa ku ekyo kye baliko. Nabadde mu kifo ky'okumala ebbanga ky'okumala ebigambo byange nga ndi mu kubuulira abantu kigenda banunula mala obudde nga ndi mu kunnyonnyola ku lwammwe abakulembeze. Gye buvuddeko mbadde nnwanagana nga ndi mu kunnyonnyola abakulembeze ba memba wa paliamenti babawadde enguzi ya miliyoni 4 ate katukoze tya tukoze tya. Ababaka ba NUP abamu akadde kano bali mu katu olw'ebigambibwa nti baafuna ensimbi obukadde 40 buli omu okuva mu gavumenti. Ekibiina kyalagira ababaka okuzzaayo ensimbi zino wabula kizibu okukakasa eyazifuna n'ataazifuna so nga n'abamu beebuuza wa gye babeera bazizza ng'abaazibawa baabeegaana. Kyagulanyi abantu b'e Kayunga abasabye abakulembeze baabwe babatunuulire n'eriiso George bekenenye ebikolwa byabwe. Twagala nnyo bannange mwebule kujja tusaasira. Tetwagalangako basaasira basebo ne bannyabo. Kuba temusaana kusaasirwa. Tetwagalangako kujja wano kusondera abaana ba Ffeffekka Kasserubogo school fees. Ze sikyendi otambu mujje wange go baana bange buli awo tebuyinanga tombo mu busondere school fees sikyagalangako. Ono era asabye abantu b'e Kayunga obutakoowa kubanja mazima ku kituufu ekyatta ssentebe waabwe kubanga naye yali musajja aterya ntama. Abakulembeze abalala baliko bye boogedde. Kyazijjukira nti omusirikale yaliwo baamugamba gezaako okulinnya tulabe oba onoofaanana nga Ffeffekka bw'afaanana. Naye bwe yagezaako okulinnya amangu ddala emikono gy'engalo ze ne ziguba nga zikutte ebintu byaffe n'essaati gye yali ayambadde nayo neeguba. Nga bw'okompeeringa omusirikale yagezaako okulinnya omuti nga tatuuse na wala omugenzi gye yali yeewuubira nga Ffeffekka yali atukula nnyo nga n'ekkanzu ye etukula. Idi ya kusaddaaka eya buli omu okuwaayo saddaaka n'okubaako kya saddaaka eri Katonda. Ffeffekka Kasserubogo yeewaayo nga saddaaka ku lw'Abannakayunga kubanga yafa mu ngeri nga Katonda tasazeewo bwe tusobola okugamba.